Yes, Fadi TV limbaniza kati kano ngina kusaba subscribing atompeze video no like dan Nabatanzi Kyekoze ku introduction ya Bulondo Abbey yabadde nakolo okumeka nakolo okusatu kyabadde Kyakabi nnyo Bulondo Abbey ngakoze introduction nga kusaba subscribing ate ompeze video no like gajita Fadi TV limani have the seasonal value buli kande busangina kusaba subscribing ate onyigene kale nyiga kade otaninge notification otaninge ojja kufuna video zange buli video gyenateka ngayo wana ku Fadi TV yoji ensonga eriwo essaawa zino ensonga esinza okutrendinga ya introduction ya Bulondo Abbey mpaka nakakati yekyatrendinga Bulondo Abbey muzanyi mu kibiina ekya romantic era nga ono omusajja mukulu azanya mu kazanyo ke bayita Promise bw'atoka manyi akazanyo ke bayita Promise ojja kutegeera Bulondo Abbey era nga Bulondo Abbey yazanyamuko ne mu akali amaggwa nga Timo yazanyamuko ne muzannyo gw'ogwentunuuso baninga abasinga bamanyira nnyo mu akali amaggwa Muna nakolo okusaba yakoze introduction era nga kyabadde Kyakabi nnyo era nga Nabatanzi yasizzeyo n'akyekola bane kyabadde ku mukolo gwa Bulondo Abbey gwa introduction ng'okusobola okuyita okwanjula kyabadde kyamaanyi nnyo Bambi Nabatanzi yakyekoze oba bannayuganda abasinga bavuddeyo ku mitimbagano nga bagamba nti Nabatanzi yalinda ki abasinga bagamba nti Nabatanzi alinda ki Bulondo Abbey abasoose bonna ne Roho wa musoose Roho alinda ki abasinga tebagamba balinze kwanjula kwa Roho Ahmed kukosa ne kwa Nabatanzi bw'otunira social media essaawa social media endoozi abasinga boogera ku introduction ya Bulondo Abbey mpaka nakakati yabadde olunaku lwakusatu naye ng'ebifaananyi byatandise okutrendinga olunaku lwaggulu olunaku olwokuna mpaka nakakati essaawa eno social media endoozi abasinga focus bakiragitadde nnyo ku introduction ya Bulondo Abbey oba kosa okuyita oba abasinga beebuuza Roho Ahmed yalinda ki omwana Bulondo Abbey abasoose n'okukola introduction bo balinda ki bannayuganda abasinga bagamba Nabatanzi nawe tulinze introduction yo omwana basooka okukola introduction nga mmwe mulaba omulaba naye abasinga ate babiwakanya abasinga bagamba nedda ekyabadde introduction yo just yabadde senior fit eya romantic gyegenda okuba nga epitinyalinga abasinga bagamba nti yo just yabadde movie scene eya best friends season eyokusatu naye zingamba byaddala bino bintu byaddala sigamba nti just biri awo bitabo zingamba byaddala newankubadde romantic oluusi manyi bikolakola naye nga si bituufu manyi n'omwaka ogubodde ogwa 2021 bannayuganda bakyamuka nnyo nga balabye ebifaananyi bya Nabatanzi ne Roho Ahmed nga beekubisizza nga balinga nga baali bakoze introduction bannayuganda abasinga bakyamuka ne bagamba bano bakoze introduction abasinga no basooka bikiriza nti byaddala kumbe Bambi tebyali byaddala abasinga bakizza oluvannyuma nti tebyali byaddala kati ssaawa zino era buli balaba bino ebitambula bwe biti basooka kubuusabuusa bagamba bino bituufu si bituufu abasinga basooka bibuusabuusa ensonga lwaki n'ebya Roho Ahmed bagamba ensonga lwaki n'ebya Bulondo Abbey ne mukyala we introduction gye bakoze bannayuganda abasinga bagibuusabuusa mpaka nakakati no bakyagibuusabuusa naye nga Nabatanzi Bambi yasisiteyo n'akyekola naye nga abasinga batandise okumusaba bagamba nedda Nabatanzi n'akola introduction tulinze yo ku mikutu emitimbagano bwetegereza Facebook page ya Nabatanzi abasinga bannayuganda bagamba nti Nabatanzi naye yandibadde akola introduction ne Roho Ahmed bo nga bo bandibadde bakola introduction sigamba nti bagamba Roho ne Nabatanzi bakola introduction nedda agamba Nabatanzi afuna omusajja we ne Roho ayanjule mukyala we gw'alina essaawa zino kuba Roho yagamba mu fumbo bannayuganda abasinga bagamba nti Roho alimba Roho si mufumbo alimba bannayuganda abasinga mu mikutu emitimbagano bagamba nti Roho alimba si mufumbo naye alinga nga Nabatanzi kati abasinga bagamba Nabatanzi naye wandibadde okola introduction oba mugikola n'emistali nakyo nekiggwa bw'osinza kugamba weetegereza Facebook page ya Nabatanzi comments esinga zonna eziteekebbwa essaawa zino ebbanga eriise emabega bonna abasinga boogera ku introduction ya Nabatanzi akola di introduction olw'ensonga nti Bulondo Abbey yakigadde newankubadde abasinga babibuusabuusa bagamba nti yabadde movie clip eya best friend season eyokusatu naye abasinga bagamba byabadde byaddala abasinga bakikiriza naye abasinga tebo bakiwamanya atulinze tulabe bina kugamba banayitawo bbanga kimanyi ebisa ebisinga mwayitawoko ebbanga eriwerako okubanga bizuuka nti tebyabadde byaddala nga olaba Roho ne Nabatanzi baali bakikoze bannayuganda abasinga basobola kugiwakanya ate abasinga bakikiriza tulinze tulabe wanayitawo bbanga ki okakasa nti kyabadde kituufu oba nedda tujja kuba tubitegeera byonna gye binaabyongedde okuba nga bizuuka tujja kuba tubimanya byonna mpola kyonokola kimu kyokka subscribing adompere video like bagita Fadi TV gibali up this ezina value nina kusaba onyongere okufollowinga YouTube channel yange
ate ompeere ka video ka like ate subscribing onyige ne kali taninga notification bell ogitandinge all ojja kufuna notification bwe lwentekayo video wano ku Faadi TV oyimba ne updates ezina value buli kadi buli ssaawa musubscribing ate mumpeere video ka like ensonga za Nabatanzi Olubwa Ahmed kosa ne Bulondo Abbey. Bulondo Abbey ya Kibdde yakoze introduction yabadde y'amaanyi ennyo nno kubanga abantu babaddeyo bangi ate abantu bangi nnyo basiimye abantu bangi nnyo basanyukiddeko Bulondo Abbey. Nabatanzi kati ssaawa zino bannayuganda basinga gwe bataddeko nnyo eriiso ejjo gye bagamba Nabatanzi olinda ki introduction ogirinza ddi kosa ne Lubowa. Bannayuganda basinga babataddeko nnyo focus bataddeko nnyo amaaso amoji batadeko nnyo amaaso amoji. Ngenda kusaba subscribing ate ompeere video ko like bagiyita Faadi TV UG YouTube channel yaffe. Subscribe, comment section weerya bako kyokisaba kyobula sigala ng'onfollowinga zi updates mba nazo buli kati. Ensonga za introduction ya Bulondo Abbey. Nabatanzi ne bamusaba introduction bagamba tuwe introduction Nabatanzi ku mukugo gwa Facebook bannayuganda basinga batandise okubanga bamusaba introduction. Mubeere bulungi mwera.